Kadama TV tulinawo statements audios bu videos betufunye nga n'ebibuuzo mwotadde nga bakadama batubuuza ku bintu ebitambula ebigambibwa nti n'omuntu bw'onoobeeranga ne ssente ku akawunti yo nga togikozesa gavumenti ejja kusobola okubeera ng'eziggyako ebeere ng'ezikozesa. Ekintu ekyo ffe ngaffe tetulina kisobola kyogerako, tetunafuna bukakafu bwakyo, naye ngenda kubeera nga muplayingira audios ne audios ze twakafuna abantu aboogera ku kintu kyekimu nga bagamba nti ekintu bwe kityo bwe kigenda okubeera. Naye ebintu bino manyi waliwo amawulire agayinza okufuluma, naye amawulire bwe gafulumanga mulindangako okulowooza nti amawulire ago matuufu oba si matuufu, okuggyako nga mufunidde ddala source we kiva. Ekintu nga kino logically simanyi gavumenti bw'esobola kuggya ssente ku akawunti y'omuntu, naye practically simanyi oba kisobola okubeera nga kikola. Awo ne kidda ku Bank of Uganda kuba yeefuga Bank of Uganda yeefuga banka endala. Banka zonna zimulaba mu Uganda Bank of Uganda yezifuga. Kati tetumanyi Bank of Uganda si ye yalibadde efulumye ekiwandiiko ekyo. Kuba bino ebintu by'okutereka ssente tekiri nti nno ng'oterese ssente ne banka tekubeerako mateeka. Kubeerako amateeka, banks zirina lawyers. So kino ekyogamba nti minisita yagambye nti basobola okugenda ne baggyako ssente. Ffe ngaffe tuyinza okugamba kitya era ozijjayo otya, amateeka agafuga banka eyo mw'otereka ssente zaayo, kubajjukira waliwo amateeka. Bw'oba otereka ssente mu banka wabeerayo amateeka nti mbateresezza ssente zino nja kuzijjangayo nga bwe njagala, nammwe mujja kubeera nga mufunako baka interest rate be kati wabeerawo amateeka, waliwo emitendera egigobererwa. Kati ate ne banka eyo yennyini mw'oteeka ssente ate naye ebeerako ne Bank of Uganda egikulira negamba nti otereka ssente z'abantu olina okukola booti ne booti, olina okukola booti ne booti, olina okukola booti ne booti. Naye nga tutunudde mu ebyo byonna tugenda kusooka tulabe abantu boogera ki ku nsonga eno. Then simanyi mwabawuliriza mulowooza ensonga eno ntuufu, bye boogera bituufu oba bye boogera si bituufu. Minisita ddala yakyogedde oba teyakyogedde? Kuba nze sinalabayo video, so sinalabako video nga Minisita David Bahati ayogera ekintu ekyo. Wabula buli mugundi mu photos. Kati tetumanyidde ddala kituufu oba si kituufu. Niwabeerawo ne Kadama yagamba nti yatereka emitwalo 6 yagenze okujja maama okusukuma maama we yaggyeyo emitwalo 3. Wabaddeyo 4 ne bamugamba tukuwaako 3, 10 banka n'ezitwala. Kati bw'ogattako nagali 2 agaabula ku 6 kuganaabira nga bamugabanyiza mu makati 50-50. So kati Kadama musaasira bakadama nti bakadama bawulira nnyo stories nga zino. Ojja okwesanga nga Kadama agamba sikyatereka ssente, sikyasukuma ssente Uganda, naga mbeere nazo, n'abeera nazo n'azeesiba, babalaga engeri gy'osobola oziteeka mu kaleega, oziteeka mu kawaleko omunda, mulala n'abalaga oziteeka mu piro, oziteeka mu pads, bintu bingi nnyo babalaga engeri gy'osobola okutereka mu ssente. N'ebintu bino byonna biva kubeera nga abantu tebakyesiga wa gye balina okubeera nga batereka ssente. Katusooke tutandike ne audio eno etambula nga omukyalo ono yabadde agamba bw'ati. Bannanze abuuza bino bituufu oba? Minisita David Bahati ategeezezza nti omuntu bw'anaateekanga ssente mu banka oba ku ssimu ne zimala ebbanga eddene nga tezikozesebwa zijja kuggyibwako gavumenti ezikozese emirimu gya ggwanga. Kino okyogerako ki? Kano kanaaba kamanyira kaki? Bano ate temutuleeta misuwa ku nnyindo. Bano emukomenti nga bino bituufu oba just buba social media ye yabikubyeko. Sebo kati ffe tubadde twaguma ne tugamba mu banka baatulemesa kati tuzitereke ku ssimu. Ate mwagala tutandika tukola ki mmwe bannaani? Mumusooke mujje nammwe mutubuulire mu komenti ngoba bituufu. Anzaala bannange mutuleke pressure tezitukubye ate. Oyo muwulidde ngenda kubeera nga mplayingira ne ka voice note akalala. Mpozzi bagamba mbu ne ku ssimu bw'oziterekako ebbanga ddene
era ne tujja ne tubuuza ebbanga eddene kye ki, ebbanga eddene kitegeeza ki? Myezi 6, mwaka, myaka 2, myaka 4, myaka 6, ebbanga eddene litegeeza ki? Era bw'obagamba nti bw'otereka ssente ebbanga eddene, twagala kumanya ebbanga eddene eryo lyeki, that is bwe bibeera nga bituufu. Ne tubeerayo ne odiyo eno gye njagala naye omuwulirize. Ndowooza bannange mukirabye awo Uganda weetuuse. Minisita omulamba n'avaayo n'agamba nti buli kiisi anaaleka ssente mu bbanga okumala ebbanga nga tazikozesezza oba ku masimu, ssente ezo bajja kuziggyako baziteeke mu ggwanika ly'eggwanga. Era kati bannange ndowooza mukitegedde, atwala ssente zammwe bulijjo, gavumenti ssente yezitwala. Kati bannange banka muzeesonyiwe kuba kakati ekiddako bannaaye mukiraba, ssente zammwe bagenda kuzitwala. Okulere bwereere nga waziteeka mu banka omalirize nga toganyuddwamu. Mwesonyiwe banka, tuyiye enkola endala. Kuba kati kino kyalwatu, naye nga bannange ekisanja kino tugenda kukiwulira. Ate nze ekinsesa abawagira gavumenti n'abatagiwagira, ffenna embeera egenda tukosa kyekimu. Iyi Uganda weetuuse. Totereka ssente ku ssimu kumala bbanga, n'abatereka ssente mu banka bannange ssente muziggyeko zikole ebirala, otherwise ojja kukolera bwereere, ssente gavumenti ezitwale, tolina kyogenda bakola. Iyo Uganda weetuuse. Kyannaku nnyo, naye ng'ate tewali kyakukola kubanga yeeyo ensi yaffe. Yensi yaffe weetuuse. Just twebeeremu nga bankuba kyeyo. Temuteeka ssente ku banka, temuteeka ssente ku akawunti zammwe, ssente muzikozesa ebirala. Okusinga okutwala ssente zo z'obonaabonedde, amaanyi go gakufa ettooke. Kubanga kati minisita mulamba yakyogedde. Kansooke nkatinga voice note eyo nayo eriyo mu kutambula. Tetumanyi ddala ekintu kino kituufu. Bwe tugamba nti ssente tuzitereka mu banka, tuzitereke wa? Tuzitereke mu nsuwa, tuzitereke mabega wansi wa bitanda, aba tuzitereke mu piro. So ekintu kino biyinza okubeera ebigambo, naye ng'ekintu kyonna okukola kirina kubeera nga kiri tteeka, ng'ate kiri passed by parliament n'ekipaasinga. Wabeerawo kugamba niribeera nga tteeka, naye nga mu reality ekintu kino mmwe abatuwuliriza oba abalabi mulowooza kituufu oba si kituufu. Wabula twafunyeeko ne voice note ya Kadaama omu nga naye ebintu bimusobedde. Agamba nti ye tamanyi oba batandikidde ku yiye, tamanyi oba batandikidde ku zize oba ku akawunti ye, lwa nsonga nti ye agamba ku akawunti ye kwabaddeko emitwalo 6. Bwe kubeerako emitwalo 6 n'asukuma maama we agenda aziggyeyo, okutuuka mu bank ne bamugamba nti waliyo emitwalo 4. Nti okugyayo emitwalo 4 ate banka yamugambye ne kwana tukuwaako 3, 10 oyina okubeera nga ozirekera bank. So ekintu kino tetumanyi butuufu bwakyo, naye mwe abawuliriza oba abalabi mwafunyeeyo ekintu ekyefaananyiriza ku kino. Katuwulize Kadaama ono yafunye obuzibu buno ng'ayogera ku nsonga eno. Banaye Kadaama TV ononsonyiwa, osiibye otya ssebo? Kansuubire oli bulungi, naye bannange nsobeddwa. Bino bituufu oba si bituufu? Naye nze ku sayidi eyange mbadde nsaba mukwano obiteekeyo, oba waliwo abaana abakituuseeko ate abalala bakimanye. Kadaama TV nze genkugamba mukwano mazima, ku banka nalekayo emitwalo 6. Emitwalo 6 ntumya maama mugamba genda oggyeyo ssente ezo tusasule, nga tulina yetwagala okusasula, genda oggyeyo ssente ezo. Maama yagenze otuukayo nga waliyo emitwalo 4. Ku mitwalo 4 ne bamuwaako emitwalo 3, ssente ne ziggwayo. Nalowoozezza ne ŋŋamba simanyi maama nkudde ng'abadde tankuulangako.
Kadaama TV nagenza okulaba ng'abaana bansindikira ka odiyo ako ke nkusindikidde. Kati ne ŋŋamba ebintu birabika bituufu. Kiki kye tuliko bannange? Kadaama TV ekyo okimanyiiko? Okimanyiiko mukwano otutangaazeemu? Oba oteekeyo ka odiyo ako abaana batangaazeemu, eyali akifunyeeko atangaazeemu ku abo abatannakifunako. Balabuke, ayinayo k'ayina afune mu magezi baakatetenkanya.